Tukwaniriza nnyo ku omulabe waffe w'emunyenye y'eggwanga ne tukwebaza ne gyesobodde okutuusaako engalo olunaku olwaleero tutuuse n'amawulire amasunsule nate ku ssaawa 7 zennyini ez'emisana okuga kusomera ne Josephine Namakumbi. Abakungu okuva mu nsi omukaaga ezikola obugwanjuba bwa Africa basisinkanye omulundi ogw'21 wano mu kibuga Kampala balabe bwe batuuse ku nteekateeka ez'okukola ensimbi ezibagattira awamu kino kisobozese okunyweza omukago gwabwe. Katubikuwe mbujjuvu. Ate bwe tuvaako eyo abasuubuzi bavuddeyo ne beemulugunya ku misolo egibasoloozebwa nga gino gyongezebwa buli lukya ate nga n'egimu si migereke, ekintu kye bagamba nti kibaviiriddeko okukolera mu kufiirizibwa wamu n'okuviirako okulinnyisibwa kw'ebbeeyi y'ebintu wano mu kibuga Kampala. Nabyo katubikuwe. Ate minisitule y'amasannyalaze n'ebyobugagga by'omu ttaka evuddeyo n'etegeeza ng'ebbeeyi y'amasannyalaze bw'egenda okukka mu bbanga eritali lya wala, kino kisobozese amasannyalaze okutuuka mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Katubikuwe mu bulambulukufu. Bwe tuvaako eyo ate enteekateeka z'ekivvulu kya Jamafest ziggiddwako akawuuwo nga n'ebyokwerinda binywezeddwa wano mu ggwanga Uganda. Omusasi waffe Kabikuwe. Bwe tugendako ate mu bitundu by'e Nateete, ensonga z'e Nateete zirinnye enkandaggo oluvannyuma lw'abatwala akatale kano okulemererwa okuvaayo batangaaze ku byogerwa ng'akatale k'e Nateete bwe kaatundibwa eri abantu abatannamanyika. Omusasi waffe abaddeyo Kabituwe mu bujjuvu. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga okuvaako mu ggwanga lya Amerika, ebintu bya bannansi ntoko byonoonekedde mu mataba agatandika n'omuyaga ogw'amaanyi nga guno gwayuugumya ekitundu kya Houston ekisangibwa mu ssaza lya Texas mu ggwanga lya Amerika. Nabyo katubikuwe. Ate okuvaako mu ggwanga lya North Korea, omukulembeze w'eggwanga lya North Korea Kim Jong-un ateereddwako nnatti wamu n'obukwakkulizo obukakkali ku mafuta ge ag'eggwanga lino agagambibwa nti gandikumwako singa talekeraawo nteekateeka ze ez'okulumbagana eggwanga lya Amerika. Nabyo katubikuwe mu bujjuvu. Obadde mulabi mulungi, tukwebaza okwekuumira ku nnyenye y'eggwanga, tukusuubiza nti bingi bikyajja. Sigala ku Star TV, mbere Josephine Namakumbi n'amawulire gaffe ag'essaawa eno. Tovaawo.